genda kubeera olayimbye omwana w'omuzungu. Nafunye omwana w'omuzungu. Naye yali bakayimbira. Yali egenda kubeera kyali kivulu kya Simba nga bagenda kukola show eyo ng'egenda kubeera nakivaawo ne banoonya omuntu gwe bakozesa nga tebamulaba. Tebasanga omukyalo oyo yali azze mu Uganda ng'akola research. Bamusanga ne bamubuulira gundi oyo Senkubuge. Obalina kibagana ng'omanyi omuntu alina kyayagala omuntu ali artistic mu production nawe abanyina olwokuba naye yali ku research naye teyamusanga buzibu era bamutwalako mu show Kafeero gye yali akola baali baagala akole n'abiraba nakkiriza. Mukyalo oyo yamanya goba ye yali Catherine ani jjukira erinnya lye nali ndirina muno. Radio Simba ye connecting omuzungu ku Radio Simba gundi Senkubuge. Omukyalo oyo amanya ge nga ye Dr. Catherine Barrett Gaines. Ge manya ge ne batandika okubeera bonna. Koja basinkana mu kuyimba okuba mukola ekivulu ne basiimagana. Okusiimagana batya? Okutandika okubeera. Andi ebyo ebintu mulimu bye twagala bye nali njagala abantu oba kisaana gundi yakyo n'engikola. Shunga ya kusomesa. Abantu abasinga obungi balaba Kafeero ng'ayimba omwana w'omuzungu balowooza nti yalina omuzungu yali omu ne buli twatuuka ekiseera nga kujja nga mulala yaliwo ng'oli taliiwo kati aba naye nga bo tebasobola kumanya nti si y'oli. Bonna balinga baganzi be. Omu eyasembayo oyo gwoga Catherine yali muganzi we. Bale balala yalinga ayimba nabo kutuukiriza ati kubanga baali balina kukola show yali erina okubaawo era tebayajja munanga nti akwanye mukwale nedda. Kati gwe baayagalana naye gwe baakwatagana naye oluvannyuma ebyo saagala nnyo biyingira mu sinyumirwa nnyo kuyingira mu bulamu bwa muntu wa. Yamuzaayirayo ku mwana omuzungu. Simanyi. Kwa tuyinza okubeera eyo tuyinza obeera wano kojja omwana omuzungu ali eyo bambi ali ali mu bulamu bulala. Nedda ssebo. Babeera bamukwana ebisinga eby'omunda saagala nnyo bikola ki kuyingira mu bulamu bwa muntu. Lwali luyimba ki olwo olufunisa olw'omuzungu? Olulimba omwana w'omuzungu. Omwana w'omuzungu. Naye nga buli wayina okugenda oduperforming ayagalayo okulaba mu kale okutuukiriza. Kati ng'alina okubeera naye n'omuzungu naye n'abeera ki impressed. Ayagala nnyo buli bagira naye abeerewo ng'alaba kuba Kafeero teyali muntu akolera bantu 10. Nga show gy'akola ebeeramu abantu kutandikira 6,200. Ng'abantu bayitirivu. So tayisobola kubeera na muntu omu babiri kubeera. Kakati nga ekyo nakyo omuzungu nga naye kimusanyusa okuba nti ayimirira mu bantu nkuyanja bwetyo. Kati bwe bakola show nebeera successful abantu baali mu 3,000 abajja nakivubo n'atandika nga okukola shows. Kati n'ayogala akole ki era n'akola oluyimba olwokubiri kuba bwe yakuba oluyimba abantu bagamba nti si muzungu nga bo bakiwakanya abantu mu kukiwakanya nti si muzungu. Ne boogera yamukyana atya Kafeero tamanyi luzungu yamukwana biki era era bambuuza nno mbona muyogeranga lulimi ki abataasoma nga batumalira ebiseera. Kati n'aleeta oluyimba baabo bagambe nti nakukwanira ddala. Ng'olumanyi baabo bagambe muzungu mwayimbira nti oyo gwe kilo magende yete tudeka mwami wange. Azza bagambire n'abagamba nti bamulowooza nti okulugenda e Bulaaya bavuga ggaali. Naye ate nga ofanga mu nsi nja kusigala nga njogera nnyo ku mukazi gwe bayita Robbi. Teyava mu mbeera teyakola ki. Era bwe mbadde nzijaawo nti ng'omuntu yenna ofunamuko ku bujja olw'abantu abo olowooza nti omuzungu bw'anaabeera ne Kafeero golooza Kafeero yali alabye abakazi bameka? Era alina baalaba ng'ate akyabalaba kuba yali muvubuka alabika obulungi anyirira atukula.
owerinnya ng'ate alina erinnya nate nga n'ettooke weeriri naye ng'abakazi bonna abayitako n'alaba Rubina nga yali muddugavu. Kojja akasannyalaze akakuleetera naawe okubeera ng'osobola okufukumula abaana n'okuwasa abakazi abayitirivu ennyo mu biseera ebyo. Bwe bagambye nti nno nze Kafeero ye yali omukulu ku nze nali omukulu. Kati n'olwekyo nedda nali sobola kukoppa kiri nze Kafeero yagenda okunsanga ng'era nina abaana kuba nali artist era nga ndi sita. Yasanga sita nange nali sita. Mbadde manyi nti watapinga akasannyalaze ke naawe n'oyongera okugira. Kafeero omwaka gwajjiramu nali nazannya dda kuva 1972 nga ndi muzannyi ng'era ndina erinnya. Oba oyagala buuza gundi Honorable Nyombi Tembo gwe twazannyanga naye. Nyombi Tembo artist yajjudde emirimu. Namulabye ali omu ku bazannyi abasinga okuba abalungi abaaliwo. Oba oyagala okukagaza nali artist mu tumunoonyeyo kojja omusajja oyo atwoke naye. Tugende ku communicate yewa ice yewa communication commission. Sima yasigaze ekifo kye. Ate ekyo bakironda balonda minister. Oli bakuleeta nga director wa Uganda Communication Commission. Nyombi Tembo artist ajjudde emirimu. Yalina n'ekibiina nga bakiyita Lungujja Dramators. Kyali wano. Oyo yali w'amaanyi. Nalaba alina omwana ono Peva manya nti tobakuba Peva. Kati ebigambo byeyogera mpuliramu ka art n'akalulimba olugendo olukyuse. Ogambe egendo n'okumugamba ebyo kati yo okubeera nga kuba twazanyira ne Honorable Nyombi nga gundi weeri twayitanga Uganda Censorship gundi abakolanga censorship nga basensa okukwebera ebigenda okuzanyibwa n'ennyimba naki nga bikyakola Uganda Censorship Board yali bweri so kati abimanyi mulowooza ndi bamusiteekayo buteesi bati gwe kojja nze abantu balimanyi bino nga bagenda nawe bundi mukasuka. Honorable Nyombi Tembo be bayita ba typical artists. Ekyo gwo kiŋŋambye ebya oyo n'omulala yali Honorable Ndawula n'omulala Honorable onabadde Gindi eyo Kasanda bonna baali bazannyi abawedde emirimu abalungi nno. Kojja ekitegeeza ali mu ministry gy'ategeera obulungi. Si ministry kitongole ali mu kitongole Uganda Communication Commission kitongole ky'abyampuliziganya n'ebyo ebiweerezebwa ku mpewo abitegeera kubanga ekintu kyalimu yeye kyova abantu kyo kijja kutambula bulungi olw'ensonga nti omuntu akirimu ali mu kintu kyali amanyi ekyokukola kituufu. So oja tumbe emboozi y'omukyala bisirikirwa kakati awo wonna ebyaddirira kubeera mukyala wa Kafeero ajjudde era olw'okubanga yali nga awadde Kafeero peace of mind ng'ate darling mu bakyala bonna anti omuntu kasita omusajja ekimufuula owuwo engeri gy'oyinza omuwamba kubisirikwa tajja kuyomba n'abakazi talwane nabo ate talwanira babawulira tayomba talwana tavuma muntu oba musoze ne bwakutunulira nga Paulo nakulabye olibooti nga yakomaawo neno Paulo golowooza siraba ng'akomaawo era mukyala munene bulungi yali muwala mu bulungi teyali mukyala by then yali yakyali muwala omusitukwa kati yayongerako kati yagejja anti kati yalina omusajja ng'amuwa emirembe nga tewali kyayinza kulowoozaako nekitajja wate oba twakeera bukezi ku makya naŋŋamba nti tugende we batunda emmotoka netugenda mu kamotoka kange kakikumi si 10 limited netugenda n'amugamba londa mwezi emmotoka gy'oyagala nange era luli bwe yaŋŋamba biri ebyakamotoka akayekituli namugamba kasita mwe twagendera n'olonda ennungi n'alonda gy'ayagala dda alonda Pajero short n'akwata mu nsawo n'abala pepa taddanga mabega bisirikira nga ne bw'oyogera ebyenkanawa ne bw'oyogera ebyenkanawa ng'olyogerera ku bisirikirwa ne bw'ogezaako okusiiga ne bw'omusiiga enziro ey'enkana ki twali tetukyalina kye tuwulira era tetugenda kiwuli ate ddi kuba nange tolina kyoyinza kwogera ku lubbi
mwafuna ne mumala ne mutawakala nodire emmotoka n'ogitwala n'okubajjeeko n'ojjako emipiira n'ogissa ku bikondo oli ne bwagamba nti oyagala kuvuga mwetwala mulwadde tomuwa ye gundi bwe twali so by then mutuuka amufuna era bano kati kojja embiranyi y'abaana evaawa okulumba bisirikirwa kati abaana bamaama baabwe baali tebalisobola kujja kulumba gundi oyo bo bamaama kati bo bano abaana be basitula olutalo balowooza nti baali basalirawo kitaabwe kwani gwalina okwagala era balooza bategeera nnyo era nakibagamba nti temukola ebyo mu kifo ky'okuleeta olutalo olwo lwonna mumwebaze bwebaze okuba nti yakuuma kitammwe mu mbeera gye yamukuumiramu okutuusa lwe yafa kubeera kati nababuuza nti mumbuulireyo maama wammwe omu nga tuli mu ddwaliro eyabeera mu ddwaliro amanyi sitole z'omu ddwaliro bisirikwe okuba nga avaawo yalekawo misaaki ne John Segawa nga kuba maama w'abaana abo tekuli yalingawo nolwekyo misaaki gundi bisirikwe era nga tabakkiriza nga yo si butabakkiriza nga tebaliwo if they don't turn up what would he do? He would do nothing nga kati oba oli mu ddwaliro ng'oli mulwadde nga omuntu asobodde okujja gw'oba obeera naye toyinza kululunkanira atazze so embeera bwete bwe yali bisirikirwa n'awangula emitima gy'abantu n'engeri yali mwana muto naye bye yakolanga nga kafeero mu bulamu bwa kafeero bulowoozesa abantu nti bisirikirwa mukazi mukulu nnyo kati okujjako nga nze amumanyi nga ndi awo negamba nti bisirikirwa ali bwati ne bwati nti mwana muto ate Katonda n'amuyamba n'afuna omubiri bwe yafuna omubiri abantu ne balowooza naye ng'ate yerabidde nti baali banene waliwo n'omuwala bamulala bamuyitanga Saara baali bangi nassanga saagala kubawogerako kuba sibalinaako nnyo buzibu naye abaana ate bo ne babeera bazibu omwana nze ekinnuma abaana kutuuka kugamba bannaabwe nti gwe toli mwana wa kitaffe gwe toli mwana wa kitaffe omwana si gwe olaba abaana ba kitaawo n'abatali ba kitaawo naffe tuyinza okusalawo ne tugamba abantu nti naawe gundi toli mwana wa gundi naawe toli mwana wa gundi naawe simanyi oba kiri kuyisa bulungi so byonna bye bakola mbasabira wano abaana ba Kafeero tufune olunaku abaana ba Kafeero mwenna abanaasobola okulaba interview eno mulabe first daughter bwe muba musobola mulabe first daughter gwe tuyita Ndagire Josephine Nabitaka mumulabe ye first daughter tumuyita twamutuuma first daughter kuba Kafeero yamwagala nnyo ng'akola ebintu oyinza okulowooza ndi muwala wa Kafeero mu buli kimu mukazi wattu yajja mukulu tebaleme kulowooza ndi mwana wa Kafeero mukazi wattu yajja ng'alina oluyimba lwe nga lungi n'aŋŋamba nti akaana ako nga kayimba bulungi bannange ngamba nti wayi nange kansobedde alina oluyimba olwo saategeera saamanyiriro nga kayimba n'oyiwa olutiko oyo gundi oyo ng'olaba Nabitaka Ndagire so Biden yali tebannamuyita Nabitaka nga tumuyita Josephine bamunoonyeeko munoonye ne ssenga wammwe Nantongo kati nze abagamba bwe muba mwagala muwulire abaana ba Kafeero munoonye ssenga wammwe Nantongo munoonye ku Josephine mukwatagane Josephine ne Nantongo bajja kugamba Ssemakula olunaku lwe tusobola okubeera awamu ne Ssemakula nange tubeeko bye twogera tunabako bye twogera bijja kubayamba enkaayana ze mulimu zimalawo nga temugenze na mu DNA mbeegayiridde mulabe Josephine ne Nantongo senga wamwe Nantongo ne first daughter Josephine ne sa Misa Kisemakula tusisinkane nange ngenda kubeerawo bakuwe mutuuke ku nzikiriziganya ku bintu tujje ebintu bino mu mawulire mubitadde muyiseewo nnyo kituufu ebijja okuvaamu nga tutudde nga bwe mbagambye bijja tuyamba ffenna bijja tuyamba ffenna naye bwe mutaakola ekyo ne bwe munagenda ne muziikula Kafeero temugenda kukkaanya
Yate bajja funa ddembe lye baagala. Mulabe Papa Misa Kisemakula. Senga waabwe Nantongo. Josephine ne Nantongo. Awo mbuli ngeri papa bwaliba alisobodde okubaawo. Ne Robin agenda kubeerawo. Tubabuulire ekisembayo mugenda tugenda kutuuka ku kikukukanya. Nga temuli mu kamera. Nga tetuli mu kamera. Dani okujjanga buli omu n'ayogera nga byayagala nga ku kamera. Waliwo abaana abasanyusa, waliwo abaana b'omukyala bamuyita Namata. Abaana abo bantu balaba. Katonda abaana b'omukyalo oyo abawe kibasinga okwagala. Bakakamu nga kitabo. N'abaana mwenna abakakamu nga Kafeera abatamala gagoogera bye mwogera. Tusaba Mukama Katonda abawe okulungamizibwa. Bitwogerako mu bitwale ng'ebikulu tujje tusinkane ne Semakula, Josephine ne Senga wamwe Nantongo tuyitireko ne bisirikirwa tutuule nga tetuli mu kamera ebintu bino tujja bigonjola. Nebyo bimugenda mugezi wa minister bwabwe temujja kusobola kubaako kyemu mulungu. Bye bagenda mu makamera ne batandika okukakasa. Kubanga opera teyaliyo. Teba talina kyamanyi ku bintu nga benkumenyera bonna bye bamanyi. Baana baagala bya bugaga baagala musaayi gwabwe. Bw'oba oyagala musaayi gwo tewali nsonga lwaki ate ogamba bali nti ogamba maama wo kitaawo gwe yali agalekawo gwe yafa alinanga mukyala we nti wano oyagala wooki kitegeeza toyagala musaayi oyagala ki naate ebyobugagga era bimwagala gwe mugobaganya ye yabikola ate era ebimu akyalina ate era yalina obuyinza bwonna oyo ne Misa Kisemakula be balina obuyinza ku bintu ubu n'omulala naye ate yafa yali Bishop omugenzi Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Akati oba mwagala okumanya ebisingawo kuŋŋaanya abantu bembagambye ebintu byonna bijja kutereera nga temuli mu kamera n'ezo ebigambo bye mwogera bijja kukeenera. Waliwo ne gwe nawulira ayogera ebintu ebitaliimu ne mpulira nga kyekyanzijjayo ku baana ba Kafeero. Waliwo yayogera ebintu ne mpulira nga nzijudde. Byebyo saagala kusukkaawo. Kojja katono nnyo awo wennyini awo njagala otanya akantu kano. Ono muyimbi Misa Kisemakula. Ayingira tyambula mu bwa Kafeero. Bamanyigana batya mpulira nnyo story yo. Anti yali Misa Kisemakula yali batuuka butuuzi nga bamusanga ne musinkana nga muli bamukwana. Ne mwogera ebigambo nga bw'oyogera mukwatagana muli mwogera. Kati gwe naawe wansanga otya nze banzaala wammwe. Naye tetwakwatagana naye olowooza nali sirina bemmanyi nga ndudde nabo. Naye Kafeero yagenda okukwatagana ne Semakula. Yes. Ne babeera ba mukwano nnyo nga bategeeragana. Misa kingakuye nga naye alina hit eziri awo. Misa kyanti okuva lwe yatandika okuyimba. Abadde akuba ennyimba nnungi nnyo nga z'amagezi. Kuva nga bali mu bali mu gundi. Bali mu Gibros. Bavanga bajjanga ne mayinja. Okay. Ne bayimba bulungi bali mu Univox Mirrors. Bagitanga Univox Mirrors. Univox awo basinkanira ne Mugundi ne Kafeero. Ate kati awaza asinkana Kafeero nga ali Mugundi mu Diamond Esembo. Kati Semakula nga mu myaka bwe baali. Abaana bonna baali mu myaka gya Semakula by then. Geoffrey Rutaya, Sekamatte, Mayinja, Maiso ng'ate gundi yasingamu okutegeera. Misaki. Naye nga bw'oyogera naye olabanga omwana omuto naye ng'ayogera ebigambo by'amagezi. N'olwaleero Misaki olaba mwana muto n'ebyavaamu birungi. Kuba nze njogera obubi. So kyekyamuleetera okukwatagana n'omugenzi. Ate omanyi Semakula abeerawo naye si muntu wakulegesa. Kituufu. Olaba avuddemu ekigambo kiba kyekyo. Avaamu ekigambo kiba kyekyo. Tamala gassamwa. Ate n'oluyimba ndowooza waliwo oluyimba lwe yayimba twaliko olumu ne Kafeero dda. Semakula nga yakafulumya oluyimba baluyita Ntomedde. Era ndubanja nnyo ne Semakula ne mugamba oluyimba olwo. Gundi n'awulira n'agamba nti omwana yayimbye ebigambo ebyo. Yaliisa ebigambo yagasera ebigambo birungi ng'alwagala oba nalwo lwamusikiriza okuba nti babeera ba mukwano. Kweli ku gundi? Luli oluyimba olwo baluyita Ntomedde. Nduwulira. So wajja n'alukwata bw'ati nagamba musajja ono alina ekitone. Mulungi nnyo. Ate ne Semakula nange alina empisa mpitirivu. Empisa. Very disciplined boy. Nakati omulaba ali very disciplined. N'okubeera nga respectinga buli gwasanze. Nyinza okukwama ndi mu bayimbi abo. Abayimbi abo. Abantu abawa abantu ebitiibwa. Yes. Semakula talunalabika.
abantu aba respectinga bannaabwe. Nze Semakula tayinza kumbuuza nga kwe bayita okugamba ndi yamubuuziza enehawule era olaba nti gwabuuza alina ensonga lwaki amubuuza. Semakula tayinza kubuuza nga bw'anasanga muntu ati oli otya biki. Kojja lwaki tumunoonyako mu friends of Kojja Kagatto era musobola okumugamba olunaku bingi bye tujja okufumbira ku mukutu gwaffe guno ogwa Kojja Kagatto exclusive wamu ne focus nga tugamba nti ebintu byonna by'otalaba ku TV by'otalaba ku radio ojja bijja wano tubeere nga twogera obikutulakutulamu kujjukiza bannaffe ba focus event service bagamba nti beeyune okuteekera omukolo gwo osobole okubeera nga naawe ofuna ekijjukizo ekyolubeerera ekiri talivaawo nga kyateekebwateekebwa bulungi n'abantu abatuufu so nga ate ne bannaffe aba focus graphics and branding bebakoze gundi eyo bakozi balungi so ate bakujjukiza ne bagamba nti gwayagala billboard sign post byonna banoonyeeko wewe nga bakolera tulina bicycle key ate erimwe abagenda mu kweteekera kati nga bino mbu ate manya ate ttiimu yange manya ate bagikubye omupiira sina ekyo tekigaana muntu kuba nti abanga bw'ateeka okubeera ennaku yo gireke mu kibanda ewako jje mujje obeere ennyinimu teri kibi nga muntu kuvuma nti olinga enkoko nayo bagivuma omuntu leka omuntu akukiinaga akale kavumagana olinga akakerebwe olinga embwa awo aba akutadde mu layini amanya nti kyekyo oli ajja kugambira balinga endogoyi daba endogoyi eno enkoko wakuvuma enkoko manya nti nagamba nti toliimu waddakiika emu onnabakuna kyewakoze nga oweekeeranga embaata